Yes, RTV UG mbaniriza mwena nembebaza gye mutusizaako engalo. Mu ggwanga lya Cambodia waliwo emmese efudde enibadde bagikozesa mu kuketta enibadde eteguludde land mine eziwerako mu ggwanga lya Cambodia efiiridde ku myaka 8 ebadde emmese naye nga esensinga zilandi mine. So nga ate mu ggwanga lya Egypt abantu 20 bagudde mu Nairo. Bano babadde ku kidyeri, bano babadde mu mmotoka emu nga bali ku kidyeri. Emmotoka eno nga bagisaabaza naye nga eri ku kidyeri. Bano bafiiridde wadde 20. Susan Makula ndowooza uyandigibwa ku Soroti TV olw'ebigambo ebisse. Pastor Bugingo alabika nga agenda okumuwummuza okuva ku Soroti TV. Ebigambo bisusse nnyo obungi. Abaana 2 batomeddwa ne bafa ku Jinja Road era nga poliisi eri mu kuyiga driver wa taxi ono atomedde abaana bano. Babadde bagenda ku ssomero ku makya sawa zibadde nga 2 ne bafiirawo. Mbaaniiza kufa RTV UG. Susan Makula wakugibwa ku Top TV abere nga tamanyanga ku Soroti TV abere nga takyakolako. Musonyiwe okwogera Top TV. Soroti TV eya Pastor Bugingo. Tuga Susan Makula presenter. Iranga Pastor Bugingo kuyamujja namwegwanyiza nasobola okumufuula mukyala we omujja. Ebigambo bisuso bungi. Pastor Bugingo ateeseteese kulabikanga awummuza Susan Makula simu bubi naye nga amuwummuza okukakanya ebigambo ebisusse. Jukira Susan Makula waliwo presenter omu ku TVM yamubuuzizza ku by'okwanjula kwabwe. Era Susan Makula yagambye nti tekwali kwanjula kuli kwe bakola wabula mbu kwali kumanyagana nga famire. Aliawo nange natabuddwa naye nga byebyo. Susan Makula wakuwummuzibwamu ku Soroti TV kwabadde akola. Wakuwummuzibwamuko oba agobeddwa olowooza simanyiza tukuyita oba kugobwa. Agobeddwa okuva ku Soroti TV lwakubanga asigadde naye mukyala w'omunene nyini Soroti Media wagiwanise Soroti platform kuba balina bingi nnyo bye bakwasaganya. Balina radio, balina TV, bingi bye bakwasaganya. Ndowooza kanjisi Soroti Media. Susan Makula jukira wabadde akola. Ngenda basa musubscribinge ku channel yaffe ya RTV UG. Susan Makula agobeddwa okuva ku Soroti TV wabadde akola. Kyekiteesa obuzibu bigambo. Jukira mabega kaawo waliwo mawulire agali gayitaayita mu Susan Makula mbu yaweebula Nabagereka naye ago gosi nabagakakasa bulungi nkyaganoonyezaako nja kuba nga batuusako mbu yaweebula Nabagereka oba yamuweebula atya simanyi. Musubscribinge. Teddy Naluswa alina lawyer gwe yafunye mbu okuva e Buyindi. Eyo video nagikoze nagitaddeyo. Mweraba.